okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze, nate era nga nze wuuyo ajja gy'oli enkya eno eya leero nga nkwaniriza ku nsulo ey'enkya ejja gy'oli butereevu kuva ku lutimbe gaggadde 3ABN Television Uganda. Mu ssaawa zino endagaanye buli ku makya ku maliiri nga tonnaba na kubaako kirala kyonna ky'okola. Nkwebaza nti ofisizza obudde okujja okubaako ne bye tuyiga ate osobole okutambuza olunaku lwo. Amannya nze Ziweriya nga bulijjo, omuweereza mu kkanisa ya Seventh Day Adventist esiŋŋanibwawo ku kitebe ekikulu eky'obu Seventh Day ku Gaddafi Road. Kkiriza nkwanirize gwe muganda wange mwannyinaze mu ngeri y'enjawulo ate Mukama ne tumwebaza olw'omukisa gw'atuwadde. Nga tunabagenda mu maaso na byakuyiga byaffe katufune oluyimba olwo olw'enjawulo ate tulyoke tukomewo tutandike ekyokuyiga kyaffe. Bwetubane Yesu nga tumugondera atuleta mukube tunji tukola byasima abawamu naffe era nabo abamwesiga tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Tewali nzikiza tewaba ebire omusana gwe gutwakira okutya kugwawo tewaba kwekanga abanaffe bwe tumwesiga. Tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Tukola lwa ssanyu naye si lwa nnaku. Yesu alituwa empera katubebesibwa katumugondere emikisa gye gibe kuffe. Tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Tetunategeera kwagala kwe kwonna okutuusa lwe tulyewaayo n'atuwa ekisa era n'okwesiima ne ku bonna bamugondera. Tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Kwaniriza nate mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya eno eya leero ku nsulo ey'enkya. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba okuteeka mu nkola
obuvunaanyizibwa obutuweereddwa okuteeka mu nkola ebyo obuvunaanyizibwa bwe tuweereddwa. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, laba bwe tujja mu maaso g'enkyene ya leero, nze ne baganda bange bannyinaze, nze ndi muntu buntu, saasira osonyiwa obutali butuukirivu bwange. Okkirize mu kiseera kino kyennyini okubeera ne baganda bange, okolere mu nze. Omwoyo w'omutukuvu y'aba aluŋŋamya. Koma ku bumwa bwange bw'okoma ku bwa muddu Isaaya, ebigambo bye nnaafuluma bireme kubeera ebyange naye bibeere ebiva mu ntebe y'ekisa, tuzimba okwongera okumanya ebyo by'otusuubiramu ebyo binaatuwanguza omulabe n'ensi eno ey'ekibi. Okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okuteeka mu nkola olukalala lw'ebyo obuvunaanyizibwa obutuweereddwa. Ennyiri zaffe ez'okujjukira era tukyali mu kitabo eky'amateeka olwokubiri essuula, era tukyali mu ya 31, tuli twabadde ku lunyiriri olw'omukaaga, tuli ku lunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Agambye atya: awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okubawa, era oligibasisa. Olw'omunaana, awo Mukama ye wuuyo abakulembera, anaabeeranga naawe, taakulekenga so taakwabulirenga, totya, totekemuka. Ebigambo bino nabagambye wiiki eno tuzze twogera nti tuleme kuba na kutya. Okutya kujja lwakuba tuli bajeemu eri Mukama. Teriyo muntu, era bw'olabangayo omuntu ayingira mu ofiisi yonna yonna, oyinza okuba munnange gwe mukwano gwange onoonyezza omulimu okumala ebbanga, bino bwe muwulira nti gwonna ogubeerawo nja kusobola okugukola, nti okakasa naye ng'omuntu agala gwonna ogubeerawo nja kugukola, muntu wa diguli alina 2, abamu bayinza okuba balina za mirundi 2, emirundi nga3, naye nagala gwonna ogunaabaawo nga levo gye yatuukako erina muteesa mu bifo byavunaanyizibwa na kubeera nga muntu wa research oba kunoonyereza, naye ng'ali ku levo egamba nti gwonna ogunaabaawo naagukola ki? Naagukola. Bw'obanga ogona ofunye omulimu, ekintu kye nandibadde nkusuubiramu kwe kubuuza biki bye munsuubiramu. Omungereza oba abantu bonna abagaba emirimu bagamba nti baamuwadde TOR oba terms of reference, ebyo byagenda okugoberera okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Ne Musa kubanga anaatera okugenda ezira kumwa, ennyindo gye zirembekera mukoka, ateekateeka Yoswa. Ateekateeka ani? Yoswa. Amuleeta mu maaso g'abantu bagenda okukulembera. Ne bwe baba bakuwadde office baga nti bano bw'obanga oli mu kuddaalya waggulu ti bano bw'ogenda okukolagana nabo. Munfuna. Ebigambo ebyava mu Musa ebyali byennyisa emmeeme ebyokweraliikirira ng'abantu bonna babiwulidde, obuvunaanyizibwa obw'embeera ebifaanana bw'etyo bwakwasibwa Yoswa. Era nga obuvunaanyizibwa bwe bujja butuweebwa mu bulamu bwaffe ne Yoswa baabumukwasa, era obuvunaanyizibwa bwamuweebwa bwe buno. Tebwali bwa mulundi gumu, naye bwalina ebigenda bukuvaamu. Bakuwa obuvunaanyizibwa naye nga bakusuubira ne kino ojja kigoberera, ne kiri okigoberere, ne kino okikwateko, nga byonna biri ku mutwe gumu, ng'era ebisuubirwamu bingi.
Yosua yali tagenda kutwala butwazi bukulembeze kuva mu mikono gya Musa kyokka, naye yali tagenda kukoma ku ekyo okutwala bukulembeze. Abamu babawa ebifo ne balowooza nti batuuse kiwedde. Buli we bakuwa obuvunaanyizibwa n'ebikubanjibwa bye bikoma okubeera ebingi. Akati n'ono mwana mukulu gwe bataddeko Yosua, obuvunaanyizibwa bwali busooka kukulembera. Kyakubiri, ogenda kukulembera abantu bano okusobola okuwangula ensi eno empya. Ng'ekyo bakyongera ku bukulembeze obutali bwangu. Banno bannange, okukulembera oli yagamba nti okulembera abantu okulemberamu ki? Waakiri okulembera ente, waakiri okulembera ki? Ebisolo. Naye okulembera abantu si kintu kyangu, naye ku buzito bwe bawadde Yosua obw'okukulembera abaana ba Isirayiri baalabye emyaka 40. Banaye omuntu gwe njogerako si muvubuka. Musa akulembedde Isirayiri okumala emyaka 40. Kale katugambe nti Yosua abadde akulembera nani ne Musa we yatandikira okukulembera yalina emyaka 2. Gye mitono gye mubalidde ng'omusajja w'obuvunaanyizibwa. Mu Bayisirayiri omuntu okubeera obuvunaanyizibwa alina kubeera ne wakati w'emyaka 18 na 3. Kati muwadde egisinga obutono yalina 2. Kati akulembedde ne Musa okumala emyaka nga ye kiyambi wa Musa okumala emyaka wagindaba 40. Ng'alaba obuzibu Musa bw'ayitamu, alabye obuzibu obwa Alooni, alabye obuzibu bw'okugenda ewa Falaawo. Falaawo n'abayigganya, abantu ne bamwegaana, abantu ne bamwekyangirako. N'ava ku obwo n'ajja bamaze okusala ennyanja emyufu batuuse mu ddungu. Miriyamu ne Alooni nabo bamukola ki? Bamwekyangirako. Abaganda be abandi badde bamuwanirira ne bamwekyangirako. Abaana ba Isirayiri nga Yosua naye kwali bagenze balambudde ensi ensuubize balabe bwefaanana, bakomawo abalabaga nti eri tewagendeka. Eri tewakola ki? Tewagendekera, tetujja kgenda. Ebyo byonna bikoze eki? Abirabyeko. Bamuwadde okukulembera abantu abafaanana ng'abo. Oli kyavaga abannaye kyangu nkiddamu. Kyangu okukulembera, kizibu okukulembera abantu, waakiri okulemberamu ebiki? Ebisolo. Kati yembeera bamwongeddeko okukulembera, bamwongeddeko n'abantu bano kizibu abazibu ddala. Nti tebakomye ku ekyo naga nti ate bwe munaamala okusala ne muyingira mu nsi ensuubize gw'ogenda okugabanya ettaka. Bannange bino ebintu si byangu. Olaba n'okugaba ki? Ekyokulya awaka ng'okigaba mu baana, wasigalawo abatoma, abalala baagala birwanira bulwanizi. Kakati no ettaka mulimanyibwa no kati lifuuse akataka. Gwe twakulira ng'omuntu alina ekibanja kiyinza n'okubaako yiika 2. Naye kati owulira abantu bali ku ploti bazigula buwumbi. Ploti 10 ku 10 agigula mu kibuga wakati awo eri mu buwumbi obutaka wansi w'obuna. Naye kati agenda kukwata ettaka mu nsi ensuubize Mukama gy'abawadde, mbu yagenda okugaba ettaka mu baki? Mu bantu abazibu. Okugabanya ettaka kuno kwe kwali okw'emigigi egyali gigenda okukola ki? Okugoberera. Teri nno munnange akwebaza n'obeera nga gwe musika ewammwe tosobola kwebazibwa nti wagabye. Baga nti ebintu bya kitaffe. Naye nno nga munnange n'ebintu bya kitammwe omusika afunako ekisinga ku banne. Naye
teriyo nakwakola ki okwebaza tekujja n'ebisinga okuvaamu nembeera baana babbeere ababbeere bamubamanyi mukama atusaasire nembeera baana babbeere abantu era bejjirayo ebiki bejjirayo ebiso kakati abantu bano abaana ba Isirayiri ebika byali 12 nga byonna abantu baabyo abatakka wansi wa bukadde 6 yalina okubakola ki okubagabanyiza obusika abawe ki abawe ettaka mu bintu bino mujjiramu ki embiranyi mujjiramu okukyayibwa newankubadde embeera yali efaanana bwetyo Musa mayanga Yoswa kyamugwanira okutuukiriza ebisuubizo nga bwe yali abifunye ng'era ebisuubizo bino tebyatandikira ku Musa byatandikira ku jjajjaabwe Ibulayimu naye nti abantu bano bajja genda e Misiri bajja kumalayo emyaka 14 naye bwe balivaayo ensi eno ejja kuba yaabwe okugirya kati ekisuubizo ekyo abasajja bajja bakibuulira batabani baabwe okugoberera ebyasa n'ebyasa kakati ebyafaayo ebyo byonna ng'omaze obifuna abantu babimanyi tolina gw'obuzaabuza nti batusuubiza obusika tubufunye ate tugenda kufuna wano na wano ku mugugu gw'olina okubeera nti olina okugabanya kakati bakigasse ku byafaayo n'ebyo gye mukola ki gye mukola ki gye mulaga ekkanisa ya Katonda ekkanisa ya Yesu yasooka bwe yali etandika waba bwogenda mu bikola by'abatume nuza sula ya 6 oba ya 4 ojja kukiraba nti n'abakkiriza tweyita abakristaayo naye wekituuka mu kugaba ebyokulya mu kkanisa bannange bino ebintu obirabana ku mbaga oli bamuwadde okubeera mutesitesi we ku mbaga naye nga nti gwogenda okubeera mu bagabula gwolabirira abagabula kyasooka okukola emikwano gyalina gyasooka okuyisaawo bagabane kati n'abantu ne batandika okukaayana nti era yalabyeyo yajjeyo babe kati ne mu kkanisa eyasooka ey'olubereberye embeera eyo yakola ki yaliyo nembeeramu okusosola kati abantu ne bakomplaininga ne bakaayana ne bagaa nti naye bannange batuyisaako ebirungi babiwaako bamu nekireeta Petero ne Yokaana n'abayigirizwa ne bagaa nti bannange fe omulimu ogwaffe si gwa kugabula mmere naye mulondemu mmwe abaki abadinkoni abasaanira abalina empisa ennungi be baba balaba bakola ku ki naye nga kiva mu ki ngaba ya byakulya talina ebyo byali byakulya kati ate wekituuka ku ttaka waliwo ekintu kye nalaba ku terefayina ekyammalako ebyewungula emyaka ng'ena emabega omwana omuwala akeera ku makya agoba nnyina amuzaala mu nnyumba ye asobole okubeeramu ne muganzi we amugobera ddala n'obuzina n'abuka omuntu ono yali muyenga bukasakasa eyo ng'okutta olw'emuyenga abantu bakayanira oli najjayo ebijambiya ateme banne jjajja yanyimye ettaka ne bamuta ye afa ddi bamukooye naye nga agamba afa ddi tamanyi na jjajja gye yajja ttaka naye ate bano Mukama be yali asuubizza mulowooza ekizibu gundi kyali ayolekedde kyali kitene buli we tujja mu ofiisi tubeerako ebitusuubirwamu n'obeera muweereza mu kkanisa abakkiriza nabo si bangu naye obuvunaanyizibwa obwo kitukakatako bukola ki obutuukiriza beeyita bakristaayo wano nga bakulabako naye wabaawo ebintu enkola nga balowooza ebanyigiriza bajja kwogerera ebigambo bakukyawe bw'obanga olina bw'olemesa okubaako bye batuukako mu nkola ekyamu ekyo nakyo ne kifuuka kizibu bye bimu ku bizibu obukulembeze
naddala ng'oli mukulembeze anoonyo ow'enkyukakyuka, omuntu akulembera abantu nga obatwala ku ekyo kye baayagala edda, ogenda kusiŋŋaana okunyigirizibwa n'okukyayibwa, era kikizibu gundi kyeyali ayolekedde. Katonda Musa kyava amugamba nti mwana wange kiri bwe kiti. Awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti beera n'amaanyi, guma omwoyo. Guma omwoyo nno kyategeeza bajja kwogerera, bakuvume n'okuvuma, bakuliise n'ebitaliika. Guma omwoyo kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okubawa, era oligibasisa. Era Mukama ye wuuyo abakulembera, anaabeeranga naawe taakulekenga, so taakwabulirenga, totya so totekemuka. Muwulidde ebigambo ebyo? Ebigambo ebyo bijja mu mbeera nti omuntu aweereddwa obuvunaanyizibwa tamanyi ngeri ki gy'agenda butambuza, n'ebigambo ebyogereddwa oyo avudde mu buvunaanyizibwa nga bwe tulabye nti Musa baamuwakanya, bamwogeredde ebigambo, yeeyisaako, yeefudde owakabi ennyo, oyo asobola okwogera ne Katonda yekka. Buli eyakikola ng'ekyo. Miriyamu yafuna ki? Yafuna bigenge, ate olwo ne beegayirira bambiisa bakatonda akole ki? Ebigenge bive ku mwannyoko. Musa n'akikola. Bali ne bawakana nti temutuleetako kajanja, naffe tusobola okukola obwakabona. Musa n'agamba kino kinsuseeko. Katonda n'agamba tofaayo, tebawakanya ggwe, bawakanya nze yakutumye. Abo ettaka lyabikkuka ne libamira. Kati ebyo byonna gundi ajja amugamba nti bagenda kukwogerera, ogenda kukyayibwa, naye tokeŋŋentererwa era toterebuka, kubanga Mukama ye wuuyo abakulembera agenda naawe. Nga bw'olaba nkolera, naawe agenda kukolera ekintu kyeki? Ekintu kyekimu. Mu ndaba ennyangu wandirowoozezza nti Yoswa yali wakukola ki? Wakulemererwa. Era kyali kyangu nnyo ye okuwa ensonga lwaki tasobola kutwala buvunaanyizibwa buno, era n'okuyingiramu nga n'omutima ogulya ogw'ekibogwe n'okutya. Naye Musa kyava amuwa ekiragiro nti abantu bano bakulembere mu maanyi n'obuvumu, nga weetegereza ng'era otunulira ku kyokulabirako kyenkoze eki kyenkuwadde. Ebintu bitulema lwakuba nti tetwagadde kulaba baatusookawo ngeri gye baakwatangamu ensonga. Era kiba kyamakulu nnyo nti bw'obanga bakuleese mu ofiisi sooka weebuuze nti embeera ya wano eri etya, ebizibu abantu ntera nnyo gamba nti weebuuze obuzibu buli ludda wa, ani asinga okuba ow'omutawaana. Bw'oba nosobola okwaŋŋanga abantu omanya nti gundi ye muzibu, ngenda mukwatako bwe nti. Naye nga towerabira kukola ki? Towerabira kusaba, era weewale entalo. Twatandise tugamba nti tobeera muwakuzi waki? Wa ntalo, noonya kubeera mutabaganya. Mukama alagira nti bw'oba okugenda okukola omulimu gwe, obuvunaanyizibwa obukuweereddwa, bukwate na maanyi n'obuki? N'obuvumu. Era yali wakuwa obujulirwa nti Katonda abadde naye, era ajja kuba naye mu buvunaanyizibwa buno obutali bwa bulijjo, obulabika ng'obutali bwangu. Mukama waali amusuubiza okubeera naye lubeerera, ajja muwanirira. Era ebigambo bya Musa byajjanga ekirabo eri Yoswa.
ng'era bwe bumuwa ebisaanyizo tebyali mu Yoswa. Obuvunaanyizibwa bukuweebwa naye ebisaanyizo ebikukozesa obuvunaanyizibwa obwo tebiba mu ggwe, biba Mwoyo akukola ki? Abukuwadde obuvunaanyizibwa, era y'oyo Katonda. Ebisaanyizo ebyo bijja ng'akoze ki? Akulonze. Obuvunaanyizibwa buno bwamuweebwa nga buliko bingi ebibujjirako. Abamu balowooza nti bw'ofuna okulya obwami sikola ki? Oli okuwa obwami bagamba bakusimayo okuwa obwami bakuwadde kulya. Waliwo ebintu binaye butabeera kulya nga kyogenda okusinga okufuna kwe kuvumibwa. Musa kyava akugamba nti guma omwoyo, toggwamu maanyi, totekemuka, kubanga Mukama ye wuuyo akukola ki? Akukulembera. N'enkyene ya leero ogenda kufuluma, totetemuka, tokaŋŋentererwa, ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga Mukama mu mbeera yonna, mu nteekateeka yonna, bigambo byogeddwa nga bw'tekisoboka tekisobokangako, abantu baawo tewali kivaayo, byonna babikutadde babyogedde nga byonna binoonya kukumalamu maanyi. Naye Mukama akutadde mu kifo ekyo lwa nsonga, akuwadde obuvunaanyizibwa obwo lwa nsonga, kubanga ayagala otuukirize obuvunaanyizibwa obwo, erinnya lye oliyimuse, era si mu maanyi go naye olw'ekisa kye n'amaanyi gagenda okukuwa n'okukola kw'omwoyo gw'omutukuvu, omwoyo gw'omutukuvu mu bulamu obwo. Mukama nkwebaza olunaku luno lwakuteekateeka, sabbiiti yo ng'eneebaawo enkya. Tubeerayo Mukama, ebigambo bino tubiwulidde. Oluusi ebigambo byogera ebitumalamu amaanyi ku buvunaanyizibwa obutuweereddwa. Ngera ekisinga otumalamu amaanyi kwe kubeera nti tulowooza tujja bukola mu magezi gaffe, mu maanyi gaffe. Naye nga Musa bwe yategeeza Yoswa ku buvunaanyizibwa bwonna obutuweereddwa, tukkirize nti gw'otusaanyiza era gw'otusobozesa. Katugende mu maanyi go, ate n'obuwanguzi bw'otusuubizaawo bubeere bwaffe. Ekisa kyo n'emirembe eyo gibeere ku ffenna, baganda bange nange, kuyita mu lunaku luno, okwekusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.